Aha. Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much ubanyo kubirango laba. Bagadde baffe abaislam bagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Koje kisibo kyasimbudde. Wasibye. Ko toyina kikulobera. Kozi ani nani abatasiba. Abalwadde. Mulwadde. Ani atadde oli buto. Nakyo kyandibadde tekimuka abatasiibye kuba naye alina obuzibu. Naye awo siri mumanyi nnyo mu ekyo. Kyetaaga ne tubuuza basseeka abasingako. Saagala kunnyonnyola kintu kye simanyi. Kituufu. Buli omu alina naye nga waliwo naddala abakyala abali mu nsonga bo tebasiiba. N'omulwadde nga mulwadde tekimukakatako. Waliwo n'abantu abamu abali mu ngendo. Yes. Nabo tekibakakatako. Kale, story ya leero tugenda kutunira story ziri bbiri, mega stories. Neko Jono twezube mu tochi tulabe butya bwe zitambula era butya biki yenga bwalowooza ku ngeri eyo. One esookera ddala ye ya mukwano gwaffe nnyo, mukwano gwa Jono gwayita Yusuf Nsibambi, okubeera nga yalangiridde butereevu oba officially nga bwe yajoyinize ekibiina kya NRM, so nga ate n'omwana Bukenya Martin eyattiddwa yaziikiddwa. Wabula ate bwino wali ow'enjawulo eyafulumye naddala nga maama awo obujulizi ku ebyo ebibadde byongeesebwa ku social media ebituufu n'ebitabituufu yabikakasizza oba yagezaako okulambulula kiki ekituufu. Kojja wange we bukeeredde olunaku lwa leero eggulo limu mukwano gwe nnyo longoosa tebuyinza keera leero eggulo limu. Okay, we bukeeredde leero ng'amawulire agali ku social media agatambula ennyo ge ga mukwano gwe nnyo Yusuf Nsibambi. Nengamba akojja bwe naba musanze nja kumusinkana, nja mubuuza ku bintu bino ebigenda mu maaso lwaki galabika nga gako headline yabadde ennene nnyo oba okubeera nga gabungesebwa nnyo mu social media. Kiki ekireetedde amawulire gano okubeera nga buli omu Yusuf Nsibambi yatukoze bubi, Yusuf Nsibambi yatuliddemu olukwe, Yusuf Nsibambi obusajja oyo tetumanyi na kumanya nkola zakola mu bintu bye, ebyobufuzi byazanye tetubitegedde. Koze kojja kale we naba nkufunye nja kutandikira awo. Omukulu alina ensobi gye yakoze. Nsooka okulamusa ku balabi ba Focus mwenna abagyekuumirako mbalamusizzaako. Nembeebaza bye mukola, nembeebaza okusubscribinga n'okulakinga era awamu n'okusharinga. Kozi n'okubajjukiza nti weeri yo Focus yakubeerawo era ejja kusigala nga weeri erubeerera. Amiina. Ne mbajjukiza ne bicycle kick waali oleme maka galeme kufaako byokola byonna bireme kufaako olw'okuba nga omukyala si mumativu n'engeri gy'okolamu emirimu gyo oba gy'otuukirizaamu omukyala aloze ku munnyo gw'ensi anuune ku tunnyo wayolire ku mmere nga teriimu munnyo naye ate bw'oba olya ne bagukuteeramu ate owulira ng'enjawulo y'amaanyi kiringa kunywa cyayi nga temuli sukaali ne bagenda ne bwe bateekamu ekijiiko kimu nga tanoze era wanjawulo nokuli kakati tewali nsonga egaana kufuna bicycle kick munno obufumbo bwe butambule bukwakku. Yes. Era ojja kuba ng'okuba essimu 0752 432. Ate bekyebetera nti wonna waali bimutuukako wonna wooli mu nsi muno kati olina okumanya nti oli Israeli, oli Russia, oli America, oli Canada, Brazil, Johannesburg, Netherlands, oli Chile, oli luddawa, oli mu Britain oba oli mu Europe yonna tujja kubanga ebintu byo bikutuusaako gwe kyolina okukola kuba simu yakojja kagatto nga ofuna kye bayita bicycle kick ng'ogenda ku bazilala bazivole ne ziruufu nga byonna okuba mpozi kyobadde obuuzizzaako ekya mukwano gwo Yusuf Nsibambi, Seeka Yusuf Nsibambi, Haji, Seeka, yes, Council, Honorable, ate Professor. Very true. Ate oyo ye teyeemoolerwako mu byonna abantu abakiraba bwe batyo gyensobola okyobuuziza kiri nti lwaki abantu bonna bagamba nti twakoze kijjudde ku mitimbagano kibijjuzizzaayo
kubanga ababyogerako omusajja omukulu ayinza kyokkulyamu ababyogerako tebategeera bye boogera batya kibavudde baba abanyimanyi Katonda naye bwe nakireeta abantu bajja kunnyambalira kizibu nnyo okukola ekintu ne kibeera nga abasinga obungi be basinga okitegeera tosobola kukola kintu for instance kati yakola essimu oyinza okungamba nti abantu be yagikolera baali basinga okgitegeera naye mukitegeera luvannyuma kyali kino etugasa bweti baleeta amasannyalaze nga eyasalawo kaggwa eyagaleeta eyagaleeta ye yali mugezi ng'agategeera abaali batagategeera baamugirayo miggo naye kati olwaliro buli wootuuka ogamba nti bannange awatali masannyalaze n'amazzi byonna nga bwe yabireeta kakati na kino abantu abatategeera gundi kyakola bo balowooza nti be bategeera kyekizibu ekiri ku bintu by'okunnyonnyola bambuulire nsibambi yabakoleddewo obubi bo basooke batubuulirewo kuba boogera boogeze nti yatukoze bubi atya kojja obeera mu byobufuzi ng'oli ku sayidi ya opposition oludda oluvuganya gavumenti n'okeera ku makya ne weetaba butereevu nayo kitegeeza nti bino by'obadde ng'otugamba oba byobadde nga tukuwoolezaamu byonna obeera omaze okubikuba oba omaze okuwakanya kati ekyo okuba ku opposition n'ogenda mu gavumenti kibi lwa nsonga ideology gy'obadde ffe olina ffe eno ffe bambi ababadde bali mu ideology eyo nayaani ezifaanagana ziri bbiri eyiyo neyaani ono ali mu gavumenti oba ono ataliimu abatali mu gavumenti bafaanaganya ideology era ffe tulowooza nti balira ku mulamwa gwe lwaki bulijjo abanuupu bayombagana n'abannuupu n'abadipi ne balwanagana n'abadipi abadipi tewaliwo bavunaana mawu naye si wa dipi munnaabwe FDC tebaatuuka ne bakola n'ebiwayi bibiri omu wali omweno nagenda mu PFF kakati abo bafaanaganya ideology wadde bakibiina kimu UPC tebeerangawo nga emu yoono n'emu yooli NRM bonna bategeeragana ye kati njala kubuuza abo abagamba nti mu opposition kale mwebale kugamba musajja waffe tumanyi musajja waffe muleme kumwesibako ojjukira bulungi nti nsibambi yakagenda mu palamenti ekisanja kimu bwe yagenda mu palamenti yasaba kifo ki yasongako ne mu ntebe ya sipiika opposition bwe yagenda kukwesimbawo ku ntebe y'obwa sipiika opposition bamuwa obululu bumeka abagamba nti bamwagala nnyo muntu waabwe batono bambi bamuwa naye batono bwali obu naye nga opposition yalina y'abantu bana bokka mu nankani mu palamenti kojja waliwo best candidate mukwano nkubuuza waliwo ababa bamukira kakati bw'abanga kakati mudde ku baali bamukira ye mumuleke gwe mutaawa kuba nammwe temwamwagala ng'alina ekyayagala ng'ate kyali kyetaaga ba opposition kumubeera amabega 120 abaliyo okumubeera emabega yali avuganya naye mwamuwa obululu obu bona kati mmwe mujejemba nti yabakoze bubi mmwe temwamukola bubi omuwa obululu obu nabwokka awo nze ngamba nti bandi bulidde alaba Focus TV kojja Yusufu Nsibambi tasobye ewuwe buli kimu kituufu kati njagala kukugamba kino baamuyamba ki ng'asaba entebe y'obwa sipiika omanyi bino ebintu birowooleza teyaliiko omu aliko ab'enjawulo kati kitegeeza bamusuulubako n'okugenda eno gye bagenda kati ekifo teriiyo kimu nti kyeyagenzeemu wajjudde nammwe abaagala mugende eyo n'abaagala abalala bagende omuwagizi we yamuleseewa omuwagizi we kiteriiyo muwagizi we kubanga abandi badde abawagizi be tebaamuwa bululu kati yafuna dde akalulu akamu yali waakumeka simanyi bamulesi yabwe yalina waakumeka kakati oba naawe amwogerera ebyo byoyogera ebingi tomanyi na kifo kye yalimu nengera kakati tugenda era abawagizi abo abaamuwa beba baali bamwetaaga kati mmwe mubunire abasigadde baba abantu be bali bajja mutuukira bamanyi bw'abakonvinsinga era toyinza kumanya oba yamaze kubeebuuzaako okugenda
n'olwekyo bwe mba muwoge bwobanga oyo olokopya osookanga n'omala nabo bagende naye ate bagendayo bangi eriyo omu bwagendayo yaba aliyo bo bano banuunira eno ne proboscis basigala ku nseke bo babeera ne proboscis so ne speaker eyamwaniriza kakati njala kubuuza baani abasinga okwogera nti omusajja waffe yatukoze atya abopposition bambi abopposition wammanga FDC NUP Common Man's Party bonna bambi bagamba ye obanga bali ku ludda lwe lwaki bwe yeesimbawo tebaamuwa bululu tebaalonda ye kuba singa bw'oba oyagala omuntu okumwefuga omusinikireko ebinnyo nti okola otya kino nakiri gwe tolaba awaka gwe kyokola abewaka okukuba nti obeefuga gw'obagulira emmere gw'obagulira engoye gw'obagulira ekyokwambala ekyokwebikka ne we basula kati obaako otandikira okutikka ensaamo naye nga tewamulonda tewamuwa kaadi naye kati lwomuyita owuwo kuba ye akoze ekimugasa oyagala akole biganyulwa gwe mwoganyulwa ekyo tekikola nze njala kubuulira oba okubuuza gwe ku myaka gy'olina ebibiina by'obufuzi by'olaba olinako ababirimu b'omanyi nga mwe baazaalibwa nti ono yazaalibwa mu kino kibiina nga kati kyalimu nedda very good abantu abali mu FDC mwe baazaalibwa tebalina bibiina mwe baava balina gye baava waliwo yabaasamira nga bo bwe baasama kati koja ekigambo okwasamanga anti kati kyavudde mu kuba nti kati boogera kati baasama bwasama olw'ensonga nti bwe mubanga nammwe mulina ebibiina gye mwava nga mujja mu FDC wawulirako aboogerera koja ekyokuva mu FDC oba tetukina buzibu babula bw'ogamba nti noli anti NRM yakyogerera wa kuva dda ddi koja profesa bulijjo wa saidi ene yaffe abantu baffe kakati abanyigirizibwa nakugambye kyekyo nti omuntu agenda okukola ekintu aba takitegeera mwe musinga okwagala okinnyonnyola aba takitegeera mwe musinga okwagala okukola ki koja omulonzi position ye asigalewa omulonzi kakati nkugamba kino omulonzi alina kubeera nga muntu agenze kunoonya ssente nkedde ku makya ngenze mu kibuga kunoonya ssente yes gw'olina essente z'oteekawo nti zirina kuva wano era mbeerawo nga singa oba otambula n'oziraba nga ziri mu kitaba ozirekamu nsobola ozironda ate bwe ziba mu ttooyi ozirekayo ssente nzironda kati omulonzi bw'oba oyagala nsibambi ne bw'anaabaawa gy'ojja omulondera kuba ze ssente zo gwe zoolaba n'abalonda kakati gwe njala kubuuza abo abavuvuŋŋana oba abalyolyoma bo tebalina bibiina gye baava baba asamira kojja mukwano eddamu ekibuuzo kye mbuuzizza kojja kiri bwe kiti njagala tutegeragane abali mu bibiina ebirala bwe baali bava mu bibiina gye baava okujja mu ebyo bye balimu gye basinziira kati okwogera waliwo eyo abagambako nti lwaki mugenda mu kibiina ekirala okugenda mu kibiina kiri constitution nti olina kumala kuba bipande n'oregisteringa nija kuvaayo eno ndaga egindi okuyisa kukyusa kyapa nakugambye ebintu bibiri bye tulina okumanya kyoŋŋamba si kyekituufu wabula gwe eyo ndowooza nati kati wuliriza okkirizeeko kale owuliriza kye ŋŋamba okkaanye oba tuleme kukkaanya ebintu bibiri the ruling party and the opposition side those two ruling party ebeeremu opposition ne wabayo ebibiina ebingi ebyegwanyiza okubeera mu bukulembeze oba okutwala obukulembeze bw'ova mu kibiina nga kiri ku saidi y'opposition nodda mu ky'opposition tetukuyinaako ffe buzibu yatugamba musajja waffe akyali ku saidi yaffe naye kekakutanda nodda mu kino ekikulembera nga ate bulijjo kyoyogerera amafuukuule kyogamba ye talina makulu senga nkugire butambibwa
Professor Yusuf Nsibambi yali ayogera 3 months back nga biri against the ruling party jali mukati olabidde nga bano banjawula ababiri ifo nzo omulonzi mukwana kati nange ngenda kugambayo kino manyize bwe mbanjogera abantu abamu balwawo okuntegeera nekino manyi bajja kuntegeera abantu abangi balwawo okukola naye oluvannyuma bwe bantegeera ate lwe bagamba nti musajja yali mutuufu olina bannyoko eka yes abakulu n'abato nze ndi wakati awo kakati kuba n'abatoototo kuliko maama wo gwe yali agamba ndi gendo oyagale ku musajja abali mu myaka nga 16 kuliko gwe yali agamba ndi gendo oyagale omusajja tewali naye ne wayitawo emyaka 6 kati maama wo si yabanja omulenzi oyo era tukanagamba naye kiki ndowooza kati okirabye kati kyekino kyebiri bw'aba abadde luli ayogera kati ekiseera kyatuusa akole ki aleme kwogera oba yogere kati ebituufu teriiyo maama wa mwana yaluse ekiseera ogenda oyagala ku mulenzi oli ogenda oyagalayo ku mulenzi taliiyo naye ate nga oluyira agamba lwaki tofumbirwa nti ate waŋŋana okwagala abalenzi nfumbirwa eki ne taata atandika okwekengera omwana ow'obulenzi kiki kakati era kati olaba ono omuzadde eyasse omwana nkuwaddeyo emyaka egi ajja kuba anoonyeza mwana we musajja omuwasa ng'ate yatte yali agenda omuwasa future husband yamutta era nze nkugamba nti kati mu nsi yonna oba nakyogera kinayakola bubi oyo musajja eyasse yaani Albert yani manyani erinnya eryo eyasse yes yaleetedde muwala we okuba nga ye nnamwandu asinga obuto mu nsi yonna era boogera ku bantu youngest widow y'omu kwabo oyo omuwala y'omu kwabo bitulina saawa zino abakyaliko kati era mu Genesis book of records ayinza okuyingiramu bane yambuka waggulu eri tuli waggulu eno tushutinga era omwami oyo bwe wanaayitawo emyaka agenda kwebuuza nti kino nakola kyaki omulamuzi bw'abeera nga omanyi wali bayinza okuleeta okunoonyereza yes nekulaga nti ono omusajja kye yakoze kyabadde kya butemu bwe yabadde mutemu yennyini nga tolina omanyi waliwo ebintu by'otasobola kumatiza kkooti nti namusanze ne muwala wange leeta obujulizi obujulizi wabusse watemye notta awo leeta obujulizi gwoli mutemu okumanya oli mutemu wasenguse n'okusenguka n'ova mu nju omulambo n'oguleka wewattidde kojumanya omwana bwaluma omanye obugubi bwe tuyitamu okuweerera omwana olina omwana asoma P6 asoma ekyo mukaaga yes mulina kati oli nno yabadde wa senior 4 kati omanye obugubi obwo sibumanyi ssebo bwombumanyi omanye omuzadde kyayitamu kakati awo ekyo bwe kiri kakati kitulizeeyo ku kyansi bambi nti bw'abanga bulijjo yali ayogera bubi n'abakulembeze boolaba mu ggwanga bwe baba bali gye bali nga bajja mu buyinza baba boogera bingi nnyo omuntu n'agwa mu buyinza omuntu n'asiba abantu ebintu ne birinnya emiwendo insecurity babyogera naye batuuka mu buyinza era nabyo bikola ki ne balaba ate ne bikyuka n'ogamba nti kati ono yatugambanga nti kino ate nga yatusuubiza kino bikyuka ate manya nti onankanise bagamba nti ak'omuntu si kante nekivunulwa kitya nti bwe kati wano we tuli wano yes n'otambula n'ova wano n'ogenda ebusiya n'owulira kina ogamba nti ki nti eyo nte ne bw'ogenda mu Amerika era ente ekaaba bwete era ogamba eyo nte naye ate abantu b'omu Amerika esobola okuleekaana wajja wano n'olowooza nti oba muntu yaleekaana mpulidde ng'omuntu nga kitegeera nti mpulidde ng'embwa mpulidde nga kino mpulidde ng'omuntu mpulidde nga kino kati omuntu akyuka osobola oli okugenda mu nanka mu kulwana mu lutalo kuba babbi akalulu najja mu buyinza ate naye ne butandika okubbibwa ng'ate gwe wenyini kati gwe bw'obuuza nti Nsibambi yabadde ayogera bino nga emabegako
Gavumenti eri mu buyinza okugenda mu nsiko kyagitwalayo bagibba akalulu kati ye ekola ki naye nabagamba nti naye mbwebba ati nayo mbwe mpulira bagamba abantu bwe balaajana kati kitegeeza nti ak'omuntu si kante kakyuka muntu akugamba nti omuntu mukulembeza amalengako emyaka 5 era n'asayininga bulungi empapula n'agamba nti 5 ebisanja 2 nebiggwa 2 n'agamba nti banyongereyo kimu netukkiriza nagamba kino kyekisembayo waliwo bisimaliriza era kino bwe kiba kiwedde temunzizaayo ekyo kyenkugamba ak'omuntu si kante kakyuka ekyokubiri mu myezi 6 oli asobola okuba nga abadde alaba nti bakola kino kikolwa bubi gigenda okuggwako ng'alaba bikolebwa nga bw'abadde abyagala nti bibadde bitambula bubi naye kati ngeza okwekkaanya nga bitambula ng'abantu bano be batambula obulungi so abavunaana Profesa Yusufu Nsirambi bamuvunaanira bwereere anti tewaliwo alina kyeyamu okujjako gwe nga gwe wamulonze nti n'agenda nti yayiseemu akyuka atya ng'ate twamulonze n'abeera yagenze mu palamenti ate n'akyuka n'adda ku ludda olulala era ne palamenti tekikkiriza bwe bakulonda nti ba FDC be bakulonze ng'ogire ku kaadi ya FDC tosobola kutuuka mu palamenti n'ogamba nti kati nkyuse ndi wa NRM kuba abaakulonda tebaali baaki tebaali b'NRM n'olwekyo nga Nsirambi nga talina kibiina mwajjidde talina gwe yeebuuzizzaako nga bw'atakwebuuzaako luli nga ayogera by'ayogera wanyumirwa by'ayogedde kati lindirira ayogere ebirungi alina n'okudda eno ate nayo n'ayogererayo ebirungi abantu gwe kyolowooza nti mwene ali muteriyo bantu boogera bulungi bintu by'amagezi gye bali kati lwaki olowooza nti ono bwe yagenze eyogeraziza musango era nze njagala ombuulire abali mu DP abali mu NRM abali mu NUP abali mu PFF bimuti byani waliwo gwe bazaalira mu kibiina ekyo kwejja bwira bonna bagendayo bugenzi balina ebibiina mwe baava basabaani beebuuza kwani oli bw'aba agenda wabula omuwagizi we yalabira awo ng'omusajja we agenzi eno nga bwe wamwagala nga azze gy'omubadde omulabira gwelindako bw'onaaba akoze eri byakola onaamwagala oba tomwagadde omukyawe naye towaawo magezi kuba tolina kye wamuyambako mu kugendayo ne bwe yali ajja ne bwe yali atandika ebintu ebyo koja eno gye yalaze tofaali ki gye tuba tusuubirayo byagenda okugattako naddala mu byobukulembeze ekikulu mu byonna kyoba osooka okumanya nti Nsirambi muntu y'omu ku basajja abasinga obugezi mu Uganda abalamuzi ne bannamateeka bonna abali mu Uganda nze ndowooza nti bonna yabasomesaako kati ate bw'obuuza ettaffaali lyanateekako mba sikutegeera Profesa abalamuzi ne bagundi bonna abali mu Uganda yabasomesaako kitegeeza tugenda okufuna ku kibiina ekyenYRM ekirina kati abasajja omulala ate alina kyagattako ekyamaanyi kati oba anaagattako oba taagatteko ekikulu byonna ye Nsirambi ng'omuntu mugezi lwakuba nti ekyeneraliikirira nti amagezi go ne bw'oba namangi gatya ng'olaze mu kibiina ekyo tegalabika obwannannyini bwe businga obukulu nti oli yagambye kino oba ayagala kale yeesimbewo njagala kuba chairman bwe NRM bajja omulagira nti talina magezi kuba musajja mugezi akere ku makyabagali bannaaye nze kenzize wano ngeri gye ndi mugezi nnyo bampa obwekyamaani obwo tebabwogerako ssebo amagezi go galinako we gakoma galina waliwo binds eziriwo beera nago tukimanyi oli mugezi tujja kwebuuzangako nga tugaagala bakufunira ekisito wamwobeera waawo kino ky'ofiisi kikyo tuula omwo we tunaaba nga twagala amagezi tujja kuyita gye tuwalampa pulezidenti alina ba advisors bameka naye olunaku lw'omaku lw'omanyi nga yatuuziza ba advisor ng'agenda abuuza omu ku omuntu kino nkoze ntya ndowooza abayitamu ku omu era tetubiraba kakati n'oyo amufunire wamuteeka balina Kenzo ku bya arts
Kingamba ate gundi akola ki Ragadi buli omu agenda muwa akafofofo office kibigenda okulaba nga Uganda yonna yaba advisor nabara DC nabara CC nabadiso nabagiso ensonga eri wagikonyeeko nenalinyagala tugyongere mu gisima ey'omukyala maama w'omwana eyafudde Kenya Martin omukyala oyo avuddeyo n'agamba nti bino byonna biwungeesebwa ku mutimbagano nti omwana we bulijjo agenda neyeebudamiza ddala ew'omusajja nga gyasula eri omuwala gye bamutidde agambe si bituufu omwana we abeera naye naye ku lunaku olwajjukira omwana omusaba omugamba nti alinako lwagenda ne banne out so ekikakasibwa nti omwana oyo alabika ddala kituufu abadde alinakoko badde bali mu mukwano n'omwana ow'obuwalo kye tuba tusooka byonna okumanya oba omwana abadde ajja n'asulayo ew'omusajja oyo oba abadde tasulayo okutta si yali badde solution okutta musango kati ebyo byonna byonna ali binnyonnyola nga awoza omusango gw'okutta ebibi byoli byabadde akola omwana nga azze ewuwe naye anaabiroopa kati baloopa ku muntu yasse muntu tebaloopa kye bamusanze akola yendoopa y'omusango gye bwe mmanyiko ekitono basiri mu kuguma mu byamateeka naye nze olwokuba ogenda okusoma amateeka naawe ng'omuntu oba otegeera olina okuba nga obadde otegeera kubanga era amateeka gagenda okusomebwa nga mu Uganda basala emisango yes byaliwo engeri yokka eyabadde ey'okuvunaanamu omwana oyo nti lwaki ojja n'oyagala muwala wange kwabadde kumutta era kiri mu mateeka nti singa osanga omuntu ayagala muwala wo otamutte waliwo akawaayiro konna konna akagamba nti omwana gwe banaakwatanga nga alina mwana munne gw'ayagala nga otta kojera nti obusungu buyinza bwayitiridde ekyo kiri constitution nti anaabanga n'obusungu atte obulumi obw'engeri ki omanye abantu abafunye obulumi bw'omanye abantu obulumi bwe baafunye wano nga bali mu kulonda noba nga olina obululu 608 ne balangiramu 3 omanye obulumi bw'ofuna nga dyalazo zirina wano oba ne bazikusikako ne bazinnyika mu bitabo emmanja omanye obusungu omuntu bwawulira walabayo abatta gwe bw'omanya nti omwana omukwatidde ewuwo amateeka gagamba ki ku muntu asalimbira awatali wawe amateeka googera ki ku ekyo ekigenda mu maaso buli lwembaako gundi gye nkola ani ku puroguramu yonna abantu mbakubiriza nnyo nti buli kye mukola mukikolere mu mateeka newankubadde obusungu bwabaiwo naye olina kukikolera mu mateeka mukwate mukube empi oba mugalamizi booko embooko muwe corporal punishment kale bakuvunaane corporal punishment okusinga okuvunaana mada kuba mada kirala gwoki omanye omuntu avunaana wa mada nti amala ennaku 365 mu kkomera nga tannawoza nga tebalina kye bakugambye bakusomera busomezi n'oddayo mwaka mulamba ndowooza olaba omuwala guwattirako omuntu bw'omulesa ate abalala bamuliko basigala abaana bejovaana bamanyi nti ani bagamba nti okwagala muka omusibe n'olukono osimba kuba nawuliddeko maama ali bweru taata abaddewo abadde akola safari yoyatta abantu taata yoyatta abantu taata abadde asa abantu ate mumuggalidde ati omwana ow'obuwala asigaddewo ki asigadde kya julayina kati wattidde ki omanyi obanga ogenda okukola ekintu olowoozanga sigamba nti omwana yabadde akoze kirungi gwe basanze nakyo nkivumirira omwana okugenda mu maka gw'abali bw'abanga bye bagamba bye bituufu nga yabadde agenda ewaka ewabe w'omuwala naye ate era nze ndi wano nageri nsoma mansula awo ku awali Grand Corner House nga wetusula ninga nina mikwano gyange abawala basulanga wali awali muzikiti gwa William
naye nga olwawo wiiki nga nze ŋŋenda n'embeera ewaabwe ne tunyumya ne tubeerawo taata ne bakadde baabwe badda weetuli oluusi wiiki nebaako nga bo be bajja ewaffe kati okuggyako ng'ono agamba nti yabaddeko n'ekigendererwa ekirala era abantu bajja kimuteekako nti yabadde n'ekigendererwa ekirala lwaki bwe yamaze omutta nti yasenguse mbu anti ekyekango munnange ekyekango tekimanyi muzibu abantu bonna ofiiriddwa omwana oleeta loole kusomba bintu yatidde obutanu obwo bwabadde kye nandikoze bwe nanditidde bwe ntyo n'omulambo nandigutudde mu mokyale so ne siguleka mu nju wengutidde bwe yabadde asenguka omulambo yaguleseewa aguleseemu mu nju wetulaba nti nno kyabadde kigenderere okutta oyo ng'oba bamugamba nti gotta muvubuka ali mu myaka bwegiti bajja kimuteekako ewabaddewo n'oluvuvumo nti yali yamukwatako dda ekyo kirala bwe yamukwatako n'akola ki yamutwalawo nebabigonjoolaawo balesidamu mulaba bakugamba kati awe bakuwa layisinsi emutta lwoli mukwata gwokubiri ebyo byonna ebyo byogera ng'emikono giri mabega gye gitawemera ntungo era ojja byogera ebyo byonna ng'ova luzira oba kitalya nga bakuleeta oluvannyuma lwa nnaku 14 nga bakuzaayo ate teguli beyirebo tewali kuwaayo kabeeyo mbugenda anti omulamuzi akusomera omusango ajja kugamba nti ekooti gy'olimu terina buyinza buwozesa musango ogwo okweyimirira olikusabira mu kooti nkulu kati olwo olyoka ojjukire nti naye singa namuleka n'abeera n'akawala oba singa nagenda nentegeragana ne taata we nti ono mukute n'akawala ne muwala wange bwamala okusoma amuwase oba nendagira taata wamuweerere ebyo byonna byonna obijjusa kati gwe ng'olaba nti okukuba notta kyekyali ekyangu kati olaba nagwo omusango bugenda bagukutte wamanye okusiba ng'oli ku myaka nga 45 ne bagamba ne bagenda kusiba myaka 45 amalala koja bino binanga tebinabaawo tuddeko okusaidiye bwana w'omulenzi bazadde be nteekateeka kyennunga muyandibadde mu bantu okulaba ng'abaana bano tubakuzanga abaana era oyo bamukuzanga mwana kyova olaba baatuuse omukuba ne bamutta nga talwanye na muntu mukulu omulenzi ow'emyaka 18 teri nga si mu mwana tebamukuza bulungi oyo musajja teyandivuddewo yandikubyeyo eŋŋumi yandimukubye eŋŋumi n'aziwulira naye omwana yalaze nti mugunjufu omwana ava mu maka teyalwanye n'oli amusinga bukulu kuba yabadde amanye ali mu nsobi olaba amagye betuyita abakambwe ennyo bw'owanika emikono tebakukuba ssasi ate nga bakambwe ne mu lutalo singa luba olutalo nga lugenda mu maaso ng'emmundu esekka ne bwe ziba zitokota zitya ne bamala balengera omuntu awanise bendera enjeru mu ango yonna mw'abaali buli alina essasi lyagenda okukuba alikomyawo taddamu kukuba ssasi olwa bendera eyo gyawanise enjeru koja waliwo embadde njagala ontunuze enkuza y'abaana saawa zino kubanga lyona balina okukiteeka ku muzadde abazaala omwana ow'obulenzi nti ne waawe waliwo obulagajjavu obutabulira ku mutabani waabwe obulagajjavu muki obutabulira ku mutabani waabwe kubeera ng'akola ekintu kati ng'ekyo ekikola ekyokgenda omwana oyo bagambye yawadde wa myaka emeka omulenzi oba omuwala omulenzi wa myaka 18 ate omuwala yadde alingira 18 ali mu 17 kati mbuulira constitution ya Uganda egamba nti omwana okuba nti yeesalirawo wa myaka emeka 18 kati bano bamwagaza ki naye abadde asoma okwesalirawo kyekikulu wa myaka kwali gye baateekawo nga tebafuddeeyo oba osoma waba mutabani wo bw'aba oba asoma oba tasoma ku myaka 18 bakugamba nti yeesalirawo n'olwekyo tomusalirawo oba gwe omuweerera oba abali emakerere babeeramu 23 naye buli kyakola kyonna agamba nti gundi amwavu 18 above 18 akulaga aba yeesalirawo omwana omuntu yandibadde bulungi kati oyo omwana baleme gamba nti bamukuza bulungi bamukuza bulungi era bw'obanga gwe wamusolooza nti lwakuba bamukuza bubi bukukeeredde mu kumukuza obulungi kyova olaba teyakwanukudde yandikutte ekintu kyonna ng'alaba oyagala kumutta n'akukuba
tulowooza nti omwana omulenzi we ku myaka 18 wadde nze ku myaka gyange wano wendi simweyimbamu nti nnwana naye ankuba nanfutiza nanteeka eri. Kojja enkuza y'abaana yeeyo entuufu oba anti buli omu alina waakulira kuba bagamba nti ne bwoba kuba kwasa nti wasanju kati nze ewaabo simanyiiyo saagala commentinga ku kintu kyesikola ki kyotamanyi naye nze bw'aba wange nandibadde nabimugambadde ebyo byonna tujja kufuna obuzibu tewali nsonga ekutwala mu maka g'abantu omuwala nze senga wange gye nakulira nakulira wa senga wange bwe nkuze naye okuva mu buto paka lwe nafuna amaka gange yaŋŋamba nti saagala kulaba lunaku na lumu nga weekulubeeseza mu maka g'abantu omuwala obuwalawala bwe mwagala bwe kaba kakwagala kajje wano ate nako saagala kasanga bweru nga kapipirira wano saagala bwe kaba kakwagala kajje kakonkone kagambe nti njagala Sematimba awe waka wakulya senga we gwoyagala nti ali mu nju alina byakola naye tuula wali ajje si kukuta kuddeeyo mu mimwanyi mukukutemu era bwe yajjanga ne mubeerawo ne mutuula ne munyumya n'akola ebi n'agamba nti muwala obudde buno mwandibadde mukola ki mwawukanye nga Sematimba werekera munno nga bukyali ye obuvunaanyizibwa bwabukoze ki abamazi Sematimba saagala kuwulira nti ate omwana wa gundi yasoba yakola kino baki sibyagala ekyokukola okimanyi senga wange yali si wakuwena ngaakugamba nti ekyokukola okimanyi saagala kuwulira ng'ekitegeeza amanyi nti nno ojja kukoleza ezzika omugaati naye kyataagala kuwulira nti oli ali lubuto ekyokukola okikola ki kubanga kondo muweeziri nga kyagezaako okutegeeza senga nga kyakugamba gwe muwala saagala obeere mu mamaavu kubanga nange mmanyi nti tebaliraanya omuliro tebaguliraanya muzigo era obiranya bwoti ekimu kisaanuuka n'olwekyo olina okuba omwegendereza ate mwenna musoma ekyokuba ndi musoma ate siyinza bagaana kuba nti no buli ono mukwano gw'ono kuba ekyo kya butonde naye obwegendereza nga bikugamba omuzadde omutuufu yandibadde akola naye abazadde ba Uganda baakola engeri this is a new era mulembe mupya ate kyakubiri sigundi mulembe gwa digital primo.com bw'oba oli mu digital bajja kulaga nti nno gundi yeeri omulembe ogutali gwa .com gyeguli guno golowooza nti gwa digital wali ogutali ate ogutali nga gwe gusinga obulungi kuba buli muntu ayagala bamulembe gutali gwa .com bona jagwamani olwo abuuza abagenyi atambule agende naye gwe kikulabikira wibwe mugenda gye mugenze oba ku kyalo bakwanjula ku mikolo gye mutera okubeera ng'abaana beeyaze babuuza olaba n'abagamba no .com bwe batikka ebinnyo olalanga nayo nga basirikaaga nnyo bannange buli eri balina empisa bonna babadde babuuza ne bafukamira gyojejemba ki nga mwena musobola obbikola naye muli eyo muwoza muli ku .com so enkuza y'abaana nakyo kikulu abaana mubabuulire nti si kirungi kumala gasaalimbira muki kati ebyo byonna bena bakadde bafu baatugamba nga nze nga nvaawo ngenda walinga wali wa Haji Sebirumbi waliwo wa Sekambogo waliwo abandi ya Mundagire nga tubeerayo ne twambuka ku Mama Maria Mundagire bali bakamuzaala nga mwana muto nze nga ndi muntu mukulu awo nga bwo bwana buto twambuka nga tuzannya paka wakasule eri mwita ku KPC yes KPC ngiraba waliwo banyiniwo nga gye tugenda gye tuzannyira bamwitanga Haji Kasule yenanyini mayumba agali wali nga ngokirira ku transform makerereka awo makerere ngogende bwayise amayumba agali awo amangi bukalina obungi obuli awo bwe Haji Kasule yennyini bwo ng'egyo tutambulira ne tugenda nga tutambula muno mwonna tutambula ne tugenda nga tulina mikwano gyaffe naffe muno mu kibuga nga mulimu twalimu abalisoma William awo waliwo Zedi Haji Zedi nga Zedi oyo naye yalina abaana be nga nabo mikwano gyaffe waliwo Mubaraka bamuyitanga Italian Motors nga naye ku kizimbe kiri awo ekiriko Pacific Hotel weri ekizimbe ekyo nga waliwo mukwano gwaffe betwazannyanga nabo nga tugenda ne tubeerawo
kakati nga naye ffe batugamba nti temumala gamala genjerera wano wagundi byemukugamba nti omwana omulambise ffe nga batugana okumala gagenda abakirowoozaako nti bayinza okubeerawo Ssematimulo kaweze emyaka gino n'engeri gye nali ndabikamu obulungi olaba ndabika bulungi ku gino myaka kati oli atusanga naawe ne batandika okumbuuza naye Sematimba okujjako obutabala ekikutuusisizza omuzeeyi bwotyo nga balabanga gwe muzeeyi gwe ntuuzizza ebbanga eddene akulaba nange alowooza nti nina ettima akasajja akakadde kesitwala mu ddwaliro akatudde wano nga bala ontuuzizza akasajja akakadde nemyo katwala mu ddwaliro koja togenda tetukumanyira bwotyo koja oli bwansanga naawe nze ndi mukulu ku gwe si bukulu gwe oli muto naye oli alabanga gwe omulwadde omuyiiri gwe bandibadde batwala mu ddwaliro banvunaana butakutwala mu ddwaliro nenkutuuza wano tetuyinza kusukka wano koja nayogera kumanyira bwati tuyinza sukka wano abantu bwe bakuza obulungi tasobola gamba muntu nga nze nti mumanyiira be baba bakuza obulungi bali bemadde njogerako kati baneera bebe abaana bosanga bakubye nga babatidde gye bakyadde ne bazungira mu bule walawala abagamba abantu nti omumanyiira kati omusajja ekyamukubye ayinza okuba nga yamuddize naye omwana ng'alabika ye talina kye yamuzzeemu omwana omulenzi ku myaka 18 n'otuuka omukuba n'afa kiba kirala obeera abaera yeetowaazizza gy'oli kiba kirala era nkugamba musajja wattu olina okufuna balooyi abakugu ennyo okukyabanga abalamuzi abanaaba mu musango tekuli muzadde naye bwe kunaabako ate omuzadde buli omu n'atunuulira omwana owa siniya agenda okukola siniya fo obulumi bwabaamu n'ebbanga lyabaamu sente zamwonoddeko na buli kimu kikwejja kwetaagisa okuwuza ennyo okulaba ng'otereeza ensonga eyo okuba nti ogivuunuka koja wangi nzoza tukuma wano olunaku olwaleero nze sirina buzibu omugoberezi wa Focus TV nkwebaza okubeera ng'olaba okuva gye twatandikidde koja ono mba naye oluusi kuntemeratemeramu nsonga nkakasa nti naawe abadde alaba okuva gye twatandikidde olina by'ofunyeemu ebyokuyiga eri abazadde enkuza y'abaana abali mu byobufuzi ababyagala ennyo nayo tubikoonyeeko so tusigala ate mu vidiyo ezijja mu maaso awo tuva ku Focus TV. Bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi